Kakati wuliriza bulungi nnyo bino olina okubiwuliriza. Omuwala ono eyasse Gavin boyfriend we agambye ku poliisi nti teyejjusa kutta Gavin. Teyejjusa kumufumita biso, takyejjusamu n'akamu n'akeddagala. Era ali ready okusavinga ekibonerezo kyonna ekigenda okumuweebwa. Oba kusibwa myaka 10, oba kusibwa bbanga ki, ali ready. Oba agenda kulima, ali ready. Oba teyejjusa kutta muvubuka ono. Abadde amulinako obusungu obw'ekika ekyawaggulu. Ekisooka, omuwala ono yali Kadaama ng'ali Saudi Arabia. Yafuna MC Gavin ku intaneti, beekwanira ku social media. Era ne batandika okukola kye tuyita online dating. Gavin yalimbalimba omuwala ono nga bw'ajja okumuwasa ng'akomyewo. Bamusindikira akasente beekulaakulanye, abavubuka be balimba abawala. Naddala Bakadaama, ekyo mukimanyi. Omuwala yagwa mu mukwano ne Gavin ng'ali ku kyeye Saudi. Yatandika okuba nti asindikira Gavin ssente buli mwezi. Oba ng'amusindikira za kwekulaakulanya oba za kuzimba, nange simanyi byali mu nteesaganya zaabwe nabo. Wabula buli kasente ke basindikiranga Gavin ye ng'akakozesa bibye. Bw'akateeka mu ndongo, bw'ategekako busho bwe kubanga abadde mu entertainment, bwe yeekumbako ng'omuvubuka okulabika obulungi. Munnanga akaseera katuuka. Saidi Chikono Nammono ekyo yakimalako, contract agimalako, naye nga talinamu yadde n'ebibiri. Atuuka okudda ewaka nga kasente yakasindikira mulenzi, ng'amanyi nti agenda kutuuka omulenzi amuwase babeere bonna. Kumbe omuvubuka ono Gavin ate alina omukazi, alina bakazi balaba apepeya nabo. Omuwala atuuka okudda mu Uganda, omuvubuka teyatawana na kumunoonyaako nti owaayo omukwano oli ludda wa yasirika busirisi gy'ali ng'amwekweka. Akuba ku masimu ge ng'omuvubuka tagakwata, amwebalama nga bwe mubimanyi. Omuntu alidde ssente ze ez'ekyeyo, akulimbye ensi n'eggulu. Omuwala munnaye nga tandika okunoonya omuvubuka nga w'obimanyi. Agenda okukizuula ng'omuvubuka ono alina omukazi atali omu, ng'agatisa abakazi nga omanyi abavubuka. Kati okutta Gavin yabadde n'obusungu bwa mirundi mingi. Yabadde n'obusungu obw'okumuulira ssente ze ez'ekyeyo ne bamulimba omukwano. Yabadde n'obusungu bw'okumugoba mu nnyumba oli n'aleeta omukazi omulala. Kati yagamba ali ready okusavinga kyonna kyonna ekijja mu maaso ge. Ali ready. Kati ate Bakadaama olubagudde mu matu nti ono yali Kadaama munnaabwe ne balya ssente ze, batabuse butabusi. Bagambye basajja mmwe tugenda kubatta tubamalewo. Tugenda kubatta tubamalewo, mususse okutumanyiira. Mutuulira ssente zaffe ne muzimuwasamu abakazi abalala, kakati tugenda kubatta. Bannange, Bakadaama mutusaase. Mukakanye obusungu. Kankutuuseeko vidiyo ogyerabireko, nkusaba ogimpereka like. Baaba, bino birala. Awulire genfunya agawolereza Girl Child imbu bamutuusiza ne ku poliisi nagamba ye teyejjusa ku kye yakoze era ali ready okusavinga emyaka gyonna gye bagenda okumugamba. Santa Maria bw'omuwala ono yali Kadaama ng'ali ku kyeyo nga buli kasente kakola kasindikira ono Gayi MC gwe basse gwe yasse ng'akamusindikira Gayi natandika okwekumba, natandika okubeera ng'agula engoye ez'akabi ku kyalo, natandika okubeera nga yaliko. Munnange omuwala atuuka okwagala okudda nga Gayi amwefuulira nga Gayi takyamuddamu messages ze, takyamunyega. Omuwala n'agamba omwana n'atuuka n'okukomawo mu Uganda Gayi era ng'amwefuulira naye ng'azze ng'alya ssente ze ng'amusindikira ssente ze era nga balina ne pulaani bombi babiri. Omuwala ono munaye we yakomawo n'ayogerako ne Gayi naye nga omanyi ng'omuwala ye yeesiba ku mulenzi alaga nti tayagala kumanya nga bamiitinga ewa Gayi munnange. Omuwala atuuka eri ewa Gayi buli kimu bakikoze ate atandise omupapya. Omuwala nga yeebuuza kiki agenda okumanya ng'omusajja alina omukyala omulala nga yawasa nadda alina omukyala ewaka agenda okujja. Kyova olaba amugoba ku liitiriiti. Bw'omuwala ono kwe kufuluma ne yeefuula agenze n'agenda ku dduuka n'agula akambe ka 13 Santa Maria. N'akomawo n'aswama omuvubuka kabalaza ng'akimanyi mwali munda. N'amuswamawo wabweru kabalaza olwafulumye we batuwe ppaba n'akamufumita. Santa Maria. Ngafunyeeyo waliwo agangambye oweyembaale baana mmwe naye nga byebyo ebiriwo Girl Child.
omuwala ono agambibwa ati ku poliisi kabamukutte wulira story omuwala ono ye yasegga omuwala ono agambye okutta Gavin teyejjusa oba bamusibye emyaka gyonna gye bamusibye teyejjusa lwaki teyejjusa agambye yali ku kyeyo ono gwe mulaba abadde Kadaama yali ku kyeyo MC Gavin ne bakwataganira kuguno omutimbagano gwa TikTok guno mugutegeera bulungi kakati ne batandika okwekwana bazze mulaavu Kadaama agudde amatu nga bw'omulabawo Kadaama waffe atandise okuweereza Gavin sente boogedde nga bw'omanya amusinziza obwongo amuweereza sente ebyaddala bateeseza ndowooza ebyakabi nga bw'obimanyi mubimanyi tambuza video sharinga omuwala amaliriza ebbanga lye nga mu butuufu ne sente talina takyasigaza sente zonna ziwadde Gavin akomawo asinkane ne Gavin mukwana omutukuvu mu bufumbo obutukuvu bakadaama mukikola nnyo omuwala agenda okutuuka Gavin nga yekweka omuwala nga anoonya Gavin nga amusisinkana Gavin nga akubamu okategedde kakati Gavin nga bw'omumanya abawala yali ayina bangi ono MC abadde MC abawala abadde ayina bangi Kadaama yagenza okulaba Gavin aleese omuwala omulala okitegedde Kadaama nga agenda agula akamba akapya naawe omulaba omutima gumufaanana oba mulugwalo oba muki Kadaama yaguze akamba akapya ebyavuddemu mwabirabi kino abavubuka abasinga mu kikola nnyo okwagala okwana bakadaama mu babbe naye mulabire ku Gavin sente ya Kadaama tekoleka bano abaana bagwa n'eddalu ne bawunga okitegedde babeera mu biyumba ne bibookya bannange ayagala okulaba video genda kwena account yennyini mu video olabe video eyo bampita Jose Waya kumbo bedda Girl Child gwe tuwolereza Kadaama Kadaama nation is proud of you mama gendo savinga ekibonerezo ffe tugenda kuteeka mu ssaala ojja kuvaayo insha Allah n'abanuupu gye bali be basibira obwerere at least gozizza omusango abasajja mugenda kuva na leero kuyiga okusiba ku zipu zammwe mwabawoza nti nono Kadaama musiru gwowo otyo omusajja sente omusajja ajja mu inbox yo mo especially aba basajja ba Uganda bajja nnyo mu inbox z'abakadaama ne batandika bakonvinsinga ngabo batali bafumbo n'omukazi we waka amwesibako lwaki mutawanya feeling z'abaana abawala bannange fe abakazi tetulina mitima gye gimu oba gwe osobola okumuvinga on nze sisobola muvinga on noli tesobola muvinga on olidde obusente bwe mukazi watu omazeera n'omugattako wano wabadde walina okubeerawo obutemu kiriza oba tugaana tayinza kuyita bakazi babiri omulundi gumu okimanyi oli mufumbo kiki ekikunoonyesa omulaza amaka geegamu n'ag'omukazi gw'olina ewaka lwaki tomupangisiriza olidde obusente bwe Girl shall deserve the punishment tewali buzibu mulekeraawo okuzanyisa feeling z'abaana b'abendi mulekeraawo oba nze kyova olaba block nze tomanyiira mukwano nkubulookinga beera singo mpaka contract weggwako saagala mbeerenga asalira MC Gavin omusango naye nsaba abasereebu twewummuzeeko kale mwewummuzeeko simanyi oba ani yabagamba nti okubeera sereebu olina okuba na bakazi bangi by the way okubeera omusajja si kubeera n'abakazi bangi oba okitegeera naye bw'owuliriza emboozi ya MC Gavin ng'egye yafuddemu oza n'okwewuunya bintu byabwewussa bya busiru okimanyi nti olina mukazi wo gwe bamanyi bonna ewaka ki ekikutwazaayo malaaya kale bwe kiba nga walemereddwa lwaki oba togendako mu kifo ekirala
oba okitegeera. So baserebu twebereremu abaami ekikufuula omusajja sikuba na bakazi bangi. Nze ekyo bwe nkimanyi. Ate ekyewuunyisa omusanga n'omukwana ng'olaba anyirira n'omusaamu ne ssente. Ezo ssente ziteeke muwo gw'olina ewaka naye asobola okunyirira ng'abo. Omanyi muli baakujjukiza. Bano abakazi beetega mu ngeri nnyingi. We wagwawo obuzibu nga bo bavaayo nga beerungiya. MC Gavini. Buli mukazi yavuddeyo ng'awolereza MC Gavini mwabadde mwetega. Asooka Antikaduuka. Ye yakulembedde ku baabadde beetega. Nze njagala mbabuulire basajja mmwe oyo omukazi eyatemyeko eyafumisa Gavini ekyambe yali Kadaama. Mwe mukimanyi nti ffe bakadaama abali bano abantu balina engeri gye batutendeseemu emitima n'owulira ng'olina omutima gw'ofunye omukambwe ogw'obusagwa. Mbabuulire buli mukazi eyavuddeyo ng'agamba omukazi eyasse MC Gavini nti yakoze bubi yabadde yeetega. Mwabadde mwetega ndowooza inbox zammwe zijjudde abasajja bagambe nti muyina mitima mirungi kumbe ekko lyekwesa eri munda mwabadde mwerungiyanga mwetega abasajja babalabe bagamba ono ayogedde bulungi katugende tumukwane kati ndowooza inbox zammwe zijjudde naye nga ku mitima emibi kwe mutudde obulogo obubajjudde obwo obulogo bwe bubajjudde. Bulijjo obujja tubukola ku bakazi bannaffe nga tukolera mu kizikiza n'ogenda mu ssabo n'ologa mukazi munna akwagalidde omusajja naye wavuddeyo ze wano ku social media weerungiya omukazi yakoze bubi okutta MC Gavini yakoze bubi alinga atali muzadde alinga atazaala kumbe ku bulogo kw'otudde weerungiya abasajja bajje bakukwane bakuteeke mu maka. Mwerungiye bakazi mmwe naye ng'amazima mugamanyi waliwo bye mukolera mu nzikiza oyo teyagumiikiriza nti agende mu ssabo n'akikola mu lwatu. Mukimanyi bakazi mmwe muyina agatima agabi. Omukazi kye yakoze ffenna abakyala abasinga twakisanyukidde kuba abasajja batumalira obudde obwasinga omaazi akukuyingizaamu bw'ati n'akwebakako n'akulaga nti akwagala okitegeera. Buli mukazi ayawolereza MC Gavini nti omukazi yakoze bubi mwabadde mwetega naye nga ku mitima emirogo kwe mutudde ebyammwe mubikolera mu nzikiza muttirana mu nkukutu mubatega accident ne bagwa ku accident ne bafa abakazi ne mutega abakazi ne mubasibirako embuto ne bafa nga bazaala naye kati ono yakikoze mu lwatu mulaba nga yakoze bubi nnyo naye ng'obulogo bwe mukoze n'abantu be mwakatta be bangi be muwadde obutwa ne babulya nga bafudde ne bagamba oba afudde ki be mutezeega n'amayembe ga kifaalu ne bafa ekibwatukira abaseerera mu binaabiro ne bagwa ne bafiirawo lwakuba omusajja waayenze nga gwe tokikoze mu action naye ng'okikoledde mu kizikiza. Nze njagala mbabuulire buli mukazi eyavuddeyo n'awolereza MC Gavini nti baamutidde bwereere omukazi yandimuvinze onu yemmwe abatemu abasooka n'okwetega abasajja babalabe abasajja babaagale bagambe muli balungi nnyo abasajja babatuuse mu maka mutandike okubatulugunya. Naye ate ffe abayanisa obwereere bwaffe omusajja amanya kyatwala kyagenda okuteeka mu maka nti ajja kyegendereza naye mmwe abeerungi yammwe mmwe abeesirisa ne mwefuula ab'empisa ennungi kuno mmwe abasinzizza agatima agabi ag'ekitemu agetenkanika. Nze ekyo nkibagambye oba munkyawa ne munkyawa mwe mundiisa mwe mundabirira mwe mumbeezaawo oba munkyawa nga munkyawa oba munvuma nga munvuma ngenda kuvaako ki mwabadde mwetega bikazi mmwe. Omuntu gw'otaawase omuntu gw'otayagala lwaki oba ogenda omuzannyirako. Waliyo abaana ab'obuwala nga bakooye owasinga omaatha. Mulekere awo kufuula abaana b'obuwala nti biri awo bidole byakuzannyisa.
gwenga wotayagala bazalemu ku sister wo yali awo ali ku lujja bamuzaliremu ewaka ewammwe n'abalala mubaleke. Nze bino ebintu nabadde nga nnyo byogerako naye nabadde ku Girl Child. Okitegeera mukyafa nnyo we mutaasiba ezzipu zammwe nga mugenda muzizunza buli wamu nga mumulowooza nti buli mukazi gw'olabye ogenda kubeera awo kumukozesa omulekewo. Abantu babikooye, abaana ab'obuwala bakooye zi heart break oba mukategeera. Maama naye mwe baana mwe oluvannyuma lw'okuwulira story ya Gavin nti omuwala ono eyamusse sima ya Giradini najjo ono sima ya Namono abadde Kadaama nti munnange omugenzi abadde alya ssente za munne kyokka n'atuuka ng'ayina omukyalo omulala ate bakadaama nnyongera okubajjukiza mukukulira ssente zammwe abasajja bammwe bwe mwaleka wano e Uganda mbalayirira ntya Katonda baawasa dda. Okategedde bayina abakazi era babeerawo ne bagamba linda kikadaama kyange kintereko ssente mami osiba akaviiri. Nyongera okubajjukiza abaana ab'obuwala nti omugenzi ekyamusizza munnange Kadaama naye nga bannange abasajja kino kibawa ekyokuyiga. Omukazi bw'oba omulesewo toleetawo mulala genda waakiri opangise loogi bagenda kubagajambula. Bagenda kubagajambula okategedde. Abasajja bakendeeza obwenzi. Abasajja bakendeeza obwenzi awatali ekyo abakazi bakyafumita nnyo abasajja ebiso. Ate kati baakayiga nti kakodyo gwe fumita musajja kiso sirike. Recently Shina yali yakakikola kati noona akizzeemu ogwokubiri. We have rewind. Abasajja, this is a sounding warning. Bakendeeza obwenzi. Abakazi bakooye. Sawa zakakati no one can stand with that girl naye nze we bagamba tuyimirire mu line buli omu alondeko. I will stand definitely ku line y'omuwala oyo. And I be like bana she's innocent. Cause mukazi wattu bali eri amukozesezza ekyo. Era omukazi eyakutte omwana oyo ne bamukwata mukazi gwe. Abaana bona be bajja bendako. Owulire bwe kiruma. In fact bawulire bwe kiruma. Buba lye amukozesezza ekyo. Buba mulimu abakazi abamu bambi nga ye tasobola kwenda. She can't handle two men at once. Nga yasobola musajja omu. Kalate bakanyabo n'otandika okukendako wano ne wali. Abasajja bakendeeza obwenzi. Obwenzi obwenkukunala. Kale ekyobwenzi kiri mu nature y'abasajja. Naye obwenzi obwenkukunala noddira omukazi omulala n'omusula n'omuteeka we walaga omukazi ono oba omukazi ono omulala w'obadde ng'omuteeka. Nawulidde omukyalo oyo yabadde atunnyonnyola ku peegi ya Chicken ng'agamba mbu babadde bakola collab. Sorry. Akagambo kabadde kanziseemu omuntu. Mbu babadde bakola collab. Naye nga abasajja bakendeeza obwenzi bannange. Obwenzi guti kiri kitulina kino kituli. It's the same. Bwawulira munno nga agaziye ennyonnyo ng'omugamba agende ewa Makeira akimeggula ontula. Ng'atandika naye nga bambi I feel sorry for that girl. Mwana muwala oyo tayina nnyo musango. According to me tayina musango. Omusango gwa muvubuka eyamwenzeeko n'obwenzi obwenkukunala. Kuba mu mazima tusobola kukwata mwana w'abandi omusuubiza ebyebule n'ebweya akukutte n'omukazi omulala. Hawo mu maka ge wabulaga nti weewuwe. Lwaki tebakufumita ebiso? Bajja bafumita nnyo ebiso bannange. Era nze tewabasirikira amannyo. I stand with that girl. Justice for you mami. I'm with you. Yonna gy'oli.